Abooluganda b'omugenzi Gabriel Byandaala be bakeeredde mu kusoberwa okusanga ebijja byabwe byonna nga bisendeddwa e Maya mu disitulikiti y'e Wakiso. Kalumanywera ava ku nkaayana ze baludde nga balina ku ttaka lino bo lye balumiriza nti lyagulwa jjajjaabwe Byandaala mu mwaka gwa 1928. Ttaka lyaffe lino taata yaligula ku musajja baamuyitanga Mujaasi. Nze nga sinnalowoozebwa nti ndizaalibwa. Ekyapa ekyabwe kye balwanyisa kye baakikola mu 2023 owulidde naye nga tebalina mother title ffe tuzirina ezo zonna egy'emyaka gye ŋŋambye. Kati balumiriza omu ku bazzukulu be yaguza jjajjaabwe Stephen Bukenya okukozesa olukujjukujju okusenda ebijja byabwe wakati mu kwagala okweddiza ettaka lino. Mu Byandaala ettaka lino teyaligula libanjibwa. Byandaala ayinza okukeera ku makya n'afa nga watudde era waali weebaka n'atafunirawo kyapa. Bijja biri ansi genze bakulaga bijja era baali bakadde baffe. Taata yagenda avaayo buvi n'aga nti katusembere eno aziike eno wabweru. Bano era bakonyekonye n'ennyumba ezisangiddwa ku ttaka lino. Bayonoonye ennyumba eri wali ne bagibambulula amabaati ne bagatwala n'enzigi ne bazijjamu ne bazitwala. Baatutta amabaati, baatutta enzigi, amalaalo ga jjajjaffe Damiano gaabadde wali baagakoze eki? Baagakolokose. Balumiriza poliisi okwekobana n'abaagala okutwala ettaka lyabwe. DPC w'ensangi atuvunaana nti twawa poliisi oba DPC w'ennateete poliisi fe twagizimba bakabere mu likoti ettaka lyaffe fe twalwa tugenda nabba wakyapa tetulina kiba kubanga kiri ku kyaffe. DPC bwe tumuyingaginga RPC n'amustopinga bwe tuyingaginga RPC ate KMP n'amustopinga. Poliisi twagiwa 1,500 y'emaya. Poliisi etukuume naye poliisi tetuyambye. Poliisi tetuyambye. Waliwo ne tulakita 2 bano ze bakutte ze bagamba nti ze beeyambisa okusenda ebintu byabwe. Babadde n'emmundu, babadde n'amajambiya, babadde n'emiini, babadde n'ebisi. Taxi namba yabayaye ababadde banywa enjaga bayimiridde wali ewa Bugembe. Bali abavubuka bakifeesi nga 40 naye nga buli omu alina pisito. Balina pisto, balina amajambiya, balina biki neneebuuza ezo emmundu zivaawa. Bano balina okutya nti ssaawa yonna n'ekitundu ekisigadde nakyo kyandisendebwa. Babazzukulu abalumirizibwa okusenda ebijja bino tebakyegaanye. Eddambe lya jjajja waabwe balijjeyo baliraga ensi libagamba ki nti ewali amaka n'ekyuma omunoonyanga nannyini ttaka ne mumuwa busulu nannyini ttaka ayogerwako yeffe ffe tetulina gwe tulumba tulwanirira maali ya jjajjaffe. Nabo balumiriza abantu bano okwezza ettaka eritali lyabwe nga bwe baabaguza baayisaawo ne batwaliramu n'ekitundu ekirala ekitaali kyabwe. Nzikiriza nti omugenzi Byandaala alina ettaka lye yagula ku jjajjaffe naye ettaka erimu teyaligula n'asalawo alitwale n'amaanyi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire atubuulidde nga bwe waliwo abakwatiddwa ku nsonga zino. Bano baabadde 14 ng'era mu takisi omwo abaddemu ebiso era baakwatiddwa essaawa zino bali ku poliisi ensangi nga bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.